Kkotti enkulu egobye okusaba kwa Mutwe ne Nubian. Kkooti enkulu nayo egaanye okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kw'abawagizi ba Bobi Wine abaakwatibwa e Kalangala ne baggulwako emisango ogw'okusangibwa n'emmundu. Abawagizi ba NUP 35 abaasooka okusaba kkooti y'amagye gye bavunaanibwa ebakkirize bawoze nga bava waka, naye ssentebe wa kkooti eno General Andrew Kkotti n'agaana. Baagenda mu kkooti enkulu ne bakola okusaba okwokubiri nga bagijuliza nti bwe yakkiriza omubaka Michael Kabaziruka eyali avunaanibwa emisango egyekuusa ku by'emmundu mu kkooti y'amagye nabo bakkirizibwe beeyimirirwe basobole okudda waka kubanga emisango egibavunaanibwa kyenkanyi gye gimu. Kkooti enkulu teyatawaanye kuwulira kusaba kwabwe wabula yabaddiddemu mu bbaluwa eyawandiikibwa omuwandiisi wa kkooti enkulu Feston Nsega nga ebategeeza nga bwe batagenda kubawuliriza era fayiro yaabwe eyabadde mu kkooti enkulu n'eggalwawo. Omulamuzi Nsega nabo yabawujjuliriza omusango wa Abdallah Kitata eyali avunaanibwa mu kkooti y'amagye emisango gy'emmundu, kkooti n'egaana okweyimirirwa. Mu musango gwa Kitata, omulamuzi wa kkooti enkulu Wilson Kwesije yalagira Kitata addeyo mu kkooti y'amagye gy'aba asaba ng'agamba nti yeemulinako obuyinza era kino kyasaliddwawo ne ku ba NUP. Kati abavunaanibwa bonna baakuddayo mu kkooti y'amagye baddemu basabe bwe baba baagala okuva mu kkomera. Baakwatibwa nga Desemba 2020 Bobi Wine bwe yali agenze okuba kampeyini e Kalangala ne baggulwako emisango egy'okusangibwa n'amasasi 4 ag'ekika ky'emmundu eya AK-47 nga kigambibwa nti gano galina kubeera n'abajaasi ba UPDF. Bavunaanibwa mu kkooti y'amagye e Makindye ssentebe waayo General Andrew Kkotti nga n'agoba okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa nga bagamba nti bakyali balabe eri abantu era bw'anaaba tabayinza okuddamu okukola ebikolwa eby'okwekalakaasa n'obwegugungo. Baagenda mu kkooti enkulu nga bagamba nti bukyanga bavunaanibwa kkooti y'amagye tebategeeza nga lunaku lwe bagenda kuwulira misango gy'abaggulwako era tamanyi ddi lwe bakomezebwawo mu kkooti ekibakuumidde mu nzikiza kubanga tebakyamanyi ngeri musango gwabwe gye gutambulamu. Bagattako nti kkooti y'amagye bwe yali egaana okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa yabateekako ekigambo eby'obulimba nti beekalakaasi ate tebamanyingako mu musango gwonna yadde okuvunaanibwa omusango ogw'okwekalakaasa ku by'okwekalakaasa.